wajjebo giri asanga campaign poster yange ng'eriko ekigambo Busoga abantu n'amaani y'abantu gemaanyi. Kati Mungu yamuwa creativity ambuuza abantu n'amaani ngaba abantu mu Lusoga toyogera bingi amaani power. Nsaba ku post eno eje 2018 mpaka 2020 ondage ku ekigambo ekisoma nti abantu n'amaani. Ekigambo kiwakozesa mu campaign do ngwebyo okwesimbawo ku Bugiri municipality ni kino Mwoyo gw'Igwanga. Basalirwa Asuman nzali kwogera niwe ndi nzalwa ya Bugiri ku kyalo na Mukonge Buswiriri. Abanzala saadi nabakaire bange bawangalira nsango buluguyi nkwidi wesimbawo mu Bugiri emirundi n'emirundi abantu bakuboola ng'ate oli musadda musiraamu Kyagulanyi Bweyida n'akugemaku n'akutaako amafuta ge Katonda ge yamuwa. Abantu ba Bugiri bakwikiririzaamu baleka ba Egesa Maserino baleka baani bona abali bakwesimbyeku basalawo bajaniwe lwa Kyagulanyi. Era nga Kyagulanyi akwidinga omusadde omusiraamu gwatasuubira kukera kuncho wa mulyamulukwe kubanga abasiraamu eva tubaire nga beesigwa tubaire nga abantu balungi nga abantu batwidi nti omusiraamu wayemerera ku nsonga ena bajemerere ku ate nga ife abe Bugiri twali bandawulo kubanga eyo Bugiri nije baida bagemamu abantu mu biseera ebyo 2018 2016 2017 nga batweta batujju nga batweta kyaye nga abantu bademu okwikiriza n'isomero kwena malira P7 Umaru Al-Muktaru enamayemba bali galawo mpaka nakatitiri somesa ni director wa Ifeseka Ibrahim bamugema mpaka nikati bamubuzaawo tabonekanga. Abantu bakuba omusaddo n'engeri gyali omusiraamu ate nga Kyagulanyi asazeewo yaida ya mwendo singa leka tumulonde tuwaweza waire omwaka mu parliament watandika okukutani mu 7 osiba wa mu 7 ebigambo byona wabirya ozira order stay wa Asuman eyogera ku president nimwe abanga akogere ku ebigambo ebyenkana omuzindaalo ozira order stay ozira lukusalwira mu Kyagulanyi waire ekigambo necha nibwa abayogera olina kumukubira isimu bakufuna ngeri gy'omunoonyamu ofukamire weetondo mukobo oti mukama wange nsaba kunsoniwa ozira lukusalu mwogera ku kubanga sawa dino Kyagulanyi wabakwogera ku mu Bugiri ba abantu wona akukozesanga bad example nibe ina abali gy'okwida basoboire okwenda osinga bakubonere ku nti zena tienda ambenga Asuman era Egesa Maserino iwawe Bugiri gwe twawere kadi ya Bugiri municipality wesibe diti ni mukuve Jamal owa Bukoli North ewe ife jebanzala twenda mutukulembere bulungi ife abantu ba Bugiri twenda kuira mu kuswaza waneno mukulembeze waife atengo mulimo gwe baba wairi omukulu gwa kutukulembera mu kaluluke tuli kujamu aka protest vote nga ba komanda tiba bawere kadi kujja kweyagala mwe na BobiWine wajjebo giri asanga campaign poster yange ng'eriko ekigambo Busoga abantu n'amaani y'abantu gemaanyi. Buwulidde bulungi nnyo abaana naku zino ssebo kati bakolamu abaana banaku zino guno Omulembe Kyagulanyi kyagukoze sikimanyi nakumanya nange kenyini nange kinsuseko okutegeera olw'ensonga nti right now omukulu ono ajja bamuwa platforms ku media ez'enjawulo ayogera ebigambo bingi ku Kyagulanyi ono Asuman Basalirwa abasinga mumanyi era nga campaign ze ezamuleta mu parliament His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yeyazirimu makati era nga omwana we Busoga omwana we Iganga eyalonda Asuman Basalirwa akuwadde view ye nekikyalaba ku ground kino takyogera lwakuba just abagira National Unity Platform ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ate akyogera ng'asinzira ku kikyalaba ekigenda mu maaso politically era n'akugamba nti omukulu ono yali yeesimbyewo emirundi mingi enfunda eziwerako nga tebasobola muwa kalulu nga tebasobola muwa wadde naye ate olw'okuba nti His Excellency yavaayo n'amuendosinga n'amuwandako eddusu n'amuwa ku mafuta ge Katonda ge yamuwa bwe baasalawo Busoga naye gamba manyi no musajja tumuwe olaba nga president amwesize tumuwe naye kati mukumuwa akalulu teyaweza wadde mwaka neyeefuula ate n'akola ki nadda ku saidi ya Museveni uyakukuta ne bagundi bonna aba NRM kwegamba out ne babeera disappointed era n'avaayo n'akugamba nti nno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abanga ayogera ku Asuman Basalirwa amuwanga example embi abatabula baleme kugoberera kubanga bamanyiza ogamba nedda buli gwe bawadde kaadi yagera kubanga yayitawo tuwe umbrella yes
umbrella ffe ng'abantu sife abakola ensobi abantu mulonda umbrella muba mumukoze ekituufu naye ate umbrella webange emaze okuweebwa kakalulu abagenda okukiikirira umbrella bagenda kukola batya oba abakiikirira abantu bakola batya kati nga balaga nti no mmwe abantu temukola ng'ono Asuman Basalirwa byakola okuswaza omukulembeze kuba kati abantu asika bagamba BobiWine n'ekibiina kye bakola kati ng'abanantebe bali ebaka bagamba bamugwateekama beyakola ab'emukungwe bagamba ate wanupu yali ebitaano ebintu ebito kale bijja bikolebwa bijja byogerwa naye nga omukulu ono omwana w'ebusoga ajjayo posita y'omukulu gy'abadala yeesibako nti no yadileeta ekigambo kya people power naye gwe abaana bakola research guno Omulembe Mulalamu si byebiri byojja n'olimbalimba abantu buli omu nakkiriza nti gundi yagambye nti yatandikira people power nti abantu ni imaani wuuyo posita agijjeeyo kati tulage ekigambo si edit abaana bajjukira ebintu bino bulungi nnyo kuba baku ground nze saaliyo siza kugamba nti mbijjukira naye ate wuuyo wabula atugireyo posita gy'alaga nti yali akyogeddeko ekigambo kino okutulaga obukakafu naye nga Asuman Basalirwa ye si musanyufu kuba yalaga nti his excellent Robert Kyagulanyi Ssentamu takyagala nakwata amasimu ge yamurejectinga kati kwegamba alimu kati olwampuuga ebintu byalikoze edda ennyo kakati saawa zino ate atandise bikola ku last ng'ate yeerabisa bwerabisa yandigenze mu biseera biri agende bamukulembeze neyeegayirira n'asaba ekisonyiwo naye n'okuba kati right now ayagala kuddayo mu palamenti amanyi gye yajja amasanyalaze era addayo bulungi nnyo ng'agamba munnange kabatureke wankyagigirako emyaka giyise kagenda kaggwerera nyamba bambi kankabatu kange oddemu okola ki ompe ku masanyalaze nkyajingemuko emyaka emirala 5 naye ate ku luda ebintu biralamu ku ground kiralamu abaana bakugambye kino kyaji eriwo yakola ki yakukumakuma abantu mu protest vote kubanga ekisinga obukulu wano mu Uganda mu nkyukakyuka siba MP balungi wabula obukulembeze obutandikira ddala ku president kasita bukyuka ebisigadde bisobola okukyuka naye nga zesigala mbabuuza nti his excellence BobiWine ye yavaawa kubanga ye nga mulalamu nnyo laba byakozeseza banne laba byakozeseza Asuman Basalirwa bina bitulagabulazi kimu nti nno yayina amaanyi yayina 3 phase oba phase meka kyakazisuka ne mu 3 phase naye yayina political command wano mu Uganda era nga tusigala tuli wano ku direct van crash kubanga tukuweereza buli kiba kituusewo olunaku lwa leero tweyongerayo ne campaign ebunyoro era nabbanja leero simanyi kyogenda kukola simanyi kyogenda kuzzaako naye olweggulo walulabye abantu babagambye naye tebakkiriza kibabagambye kino kikulaga ki tulindirire mu 2026 then tujja kuba tulaba gye biggwera mujjukire nti vidiyo eno ewagiddwa bashida eyakagozi kimanyi bulungi nnyo ntino bw'obanga oyina emaaliyo nga yagala gireeta mu Uganda okuva mu United Arab Emirates kyangu nnyo tuukira ku namba 0705163825 ya WhatsApp sindika email oba sindika message otugambe munange naye munago yange njagala giyingiza Uganda oba olina ebintu byokuva Uganda nga bitwaleyo mu United Arab Emirates era nayo still osobola tutukira ku namba yemu netubanga tubikutuusako mu bwangu ddala bwebale nnyo okwebalenga kubanga tukumwekumidde ku director Van Crash mwebale nnyo okubanga muwuliza vidiyo yaffe n'okukiraba jakuba tubawoleza ebisinga waawo mweraba